Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kwaniriza omulabi wa Frebien. Webale kuteekako olunaku lwaleero. Omuweerezaawo nze Kaggwa John nga nze okuyigiramu naawe ekyokuyigira olunaku lwaleero. Waniriza okutuuninga ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Kaggwa John ge mannya. Ndi musomesa omutendeke mu kitongole ky'abaana mu kkanisa ya Seventh Day Adventist. Anvira mu district e Kawempe ku ttabi erya Kawempe Hill. Nzize lwaleero wamu naawe mu kyokuyiga kino eky'olunaku lwaleero. Katusabe. Omulungi Mukama ogulumizibwe Katonda waffe, weebazibwe olw'ekisa kyo kwagala kwo, otuteeseteese okututuusa mu kifo kino. Otuleze Mukama n'otulabirira okuyita mu mbeera zonna. Weebale olw'omuddu wo n'omuzaana wo gw'oteeseteese kutuusa enkya ya leero. Katonda waffe jangu oyogereko naffe okuyita mu kyokuyiga kino. Mwoyo wajjuzibwe mu ffe okutegeera bino, okubitekesa mu nkola wamu n'okukyusa obulamu bwaffe. Tukikusaba mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Bulijjo ssaawa 11 n'eddakiika 3. Atugenda kuyita mu kyokuyiga kyaffe. Katujjukanye katono. Olwaleero ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo Oktoba omwaka gw'Omukama waffe 2025. Ekyokuyiga kyaffe leero kiriko omutwe nga gugamba nti okusaanawo kw'ebirooto. Okusaanawo kw'ebirooto. Weewaawo nate katujjukanye katono nnyo ku ekyo kye twalaba mu kyokuyiga kyaffe ekyakaggwa kigamba nti obugagga obutaliimu nsa. Nga tusoma agamba nti n'abatunzi ab'omu nsi bakaaba banakuwala ku lulwe kubanga tewali muntu akyagula obuguzi bwabwe. Obuguzi bwa zaabu n'effeeza n'amayinja ag'omuwendo ne lulu ne bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu ne liiri n'olugoye olumyufu na buli muti ogw'omugavu na buli kintu eky'essanga na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo omungi ennyo n'ekyekikomo n'ekyekyuma n'ekyejjinja eddungi. Kubikulirwa Olunyolo 18 sura 11-12. Owooluganda weebale kuyiga. Abamu nga tweyongera okulaba ku by'obugagga obutaliimu nsa. Kaakano tweyongedde maaso n'okuyiga mu Zabbuli sura 37 Olunyolo 16 lwatugambye nti ebitono omutuukirivu by'alina bisinga obugagga obw'ababi. Weewaawo naawe gye babadde nsuubira wasobodde okwetegereza ekyokuyiga ekyo. Eby'obugagga obutaliimu nsa. Kaakano leero nga twetegereza ekyokuyiga kyaffe, Omukama atuwadde ekiseera ekirungi okusobola
okweteekateekera ekyokuyiga kino. Bwewaawo kankwanjule nti okusaanawo okw'ebirooto. Omuwendo omunene ogw'ebintu by'obusuubuzi byonna awamu 28. Katusome ku Bikolerwa essuula 18 onyirwa 13 14. N'ekyakaloosa n'ebinzaali n'obubaane n'omuzigo ogw'omugavu n'envumbo n'omwenge n'amafuta n'obutta obulungi n'eŋŋano n'ente n'endiga n'obuguzi bw'embalaasi n'amagaali n'abaddu n'emyoyo gy'abantu n'ebibala omwoyo gwo bye gwegomba bikuvuddeko n'ebintu byonna ebiwooma n'ebirungi bikuvuddeko so tokyabiraba nate. Omuwendo omunene ogw'ebintu eby'obusuubuzi byonna awamu 28 ebiwandiikiddwa mu lunyiriri olw'eggulo n'olwaleero si bya bulijjo. Ntegeeza ki? Abamu beewuunya amakulu agali mu by'obusuubuzi ebyo, naye obubonero obw'engeri obuli mu ssuula bulaga nti Babilooni si bukubo ettono eriyitibwamu eby'obusuubuzi. Ebintu ebingi eby'obusuubuzi eby'ekkanisa eya waggulu bisangibwa mu nsi yonna, era ebigambo Oluyonaani ebitegeeza eby'obugagga eby'ekitiibwa mu bufunze bitegeeza ebintu ebya ssava n'ebyekitiibwa. Obujulizi bulaga nti Babilooni yeeyisa mu bulamu obusukkiridde awatali kuswala. Bwe buluvu obw'okubeerawo ng'afiiriza abalala, ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era nga ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo mungi, ne lulu ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu kijjudde emizizo. Ye mpitambi ey'obwenzi bwe mu Kubikolerwa essuula 17 olunyiriri 4. Kubanga omuntu kulimugasa ki okulya ensi naye n'afiirwa obulamu bwe? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Matayo essuula 16 olunyiriri 6. Ng'omugezigezi omu bwe yawandiika nti, awo n'enkyawa okutegana kwange kwonna kwe nateganira wansi w'enjuba, kubanga kiŋŋwanira oba musirusiru. Mubuulize essuula 2 18 ne 19. Tuyinza okutuma eby'obugagga mu bulamu buno, naye mugaso ki ogw'okubeerera gwe tufuna mu kufa?
Ngero essula 10:2. Obugagga busobola okusaanawo, naye oba abadde abutuukiriza obwa Kristo abeere emirembe gyonna. Bwe kibanga bwe kiri, awo nno kiki ekikulu ennyo mu bulamu? Si kwe kusooka okunoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Matayo essula 6:33. Era n'okunoonya okuwa obugagga obwo obwa Kristo eri abalala. Yesu nsaba okwetwalira ekiwumulo ekijjuvu mu ggwe. Nsaba obugagga obw'okusaasira kwo bunzizengamu amaanyi bulijjo okusookanga mu bulamu bwange. Omwagalwa, okusaanawo kw'ebirooto eri enjigiriza eno eya Babilooni, okukyama, kubanga agambe nti n'ebyakaloosa. Muri luno olw'14 agamba nti n'ebibala omwoyo gwe byegomba bivuddewo, n'ebintu byonna ebiwooma ebirungi bikuvuddeko, so tebakyabiraba nate. Okweyongera mu kyokuyiga, tujja kuyiga Yeremiya essula 5:1, olunyiriri lwa 26, Ezekyeri 27 kuva ku lwokusatu paka ku 25, ne Matayo 6:2. Ebirooto bisaanawo. Okusaanawo kw'ebirooto tulaba nga okweyagaliza kwa Babilooni mu bintu byonna. Twetegereza obusuubuzi obw'obulimba, obusuubuzi obwa buli kintu. Ebyamaguzi bino byonna eby'omuwendo byetoololera ku Babilooni, byetoololera ku muntu omu okubanga atwala amagoba gonna, okubanga yeeyagaliza mu bintu byonna bye tulabye. Okwekonawo katono mu Zabbuli 3:7 twalabe ng'ebitono omutuukirivu by'alina bisinga obugagga obw'ababi. Ekitono kye ndabako kisingira ddala wala ekyo kye siraba. Omwagalwa, Kristo agamba nti munoonye, musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, naye byonna biribongerwako. Musooke munoonye obwakabaka obw'omu ggulu, naye byonna bibongerwako. Laba okusaanawo kw'ebirooto bye tulina bigenda okusaanawo ku lw'okubanga tetwalina Kristo oyo omulokozi waffe. Omwagalwa, ndaba nkya ya leero tunuulira ebyamaguzi ebifuna ebijjudde okulimbalimba, ebijjudde okulya amagoba amangi, ebijjudde okwesoosowaza mu ngeri yonna.
gitulabako mu kyokwiga kya leero mulimu ekibuuzo kigamba nti tuyinza okutuma ebyobugagga mu bulamu buno naye ebyolubeerera naye tuyinza okutuma ebyobugagga mu bulamu buno naye mugaso ki ogw'olubeerera gwe tufuna mu byobugagga buno tusobola okutuma ebyobugagga byaffe okutukolera waliwo eŋŋombe egamba nti nze nafuna sikyasabirwa twetaaga ddala okugamba nti sikyasabirwa neefuna amalala agali mu njigiriza enkyamu nze kati nafuna sikyetaaga kulya sikyetaaga kunywa sikyalwanira bitole bya mmere sikyalwanira kwambala byenetegeka bimmala byenina binzijuza ebirooto byaffe bisaanawo kubanga tetuwadde kiseera okudda eri Mukama. Omwagalwa leero laba enkya ya leero tulaba ebirooto mu kugwa kwa Babilooni mu ssuula eno ey'okumin'omunaana gye tulina ebyobusuubuzi byonna byenyigiramu bisaanawo ebyobugagga byonna byeyateekako okubanga ye yabitwala biggwaawo yeetadde mu byambalo ebyomuwendo ebyakaloosa ebyomuwendo ayingidde ne ku miti egyomuwendo gyagirinako ebyobusuubuzi gyabirinako ettunzi ebyokulya gyabirinako ettunzi mu kyokwiga kya leero oba oli awo naawe otunuulira biki ebyo bye waali badde nga weenyigiddemu nnyo ebitutta obulamu bwo nkubanga kati mu kiseera kino tolowoozaayo kikulemesa kiki kye weenyigiddemu omwagalwa ekikulidde obulamu kakati n'ebiseera tebikyalabikawo ekibuuzo kigambye nti tusobola okutuma ebyobugagga byaffe tusobola okutuma ebyo bye tubadde tusinziirirako okubanga bye tutegeera ku nsula y'enkya leero tusobodde okwetegereza nti Babilooni alina ebirooto bingi malayika owokubiri atulaga nti ayingidde mu kusinza atadde akabonero ku buli muntu ayagadde okwenyigira mu buli kimu naye gwe omwagalwa atulaba enkya yaleero kufirye bien nywereza ebirooto byo ku Mukama kubanga ye omuyinza wa buli kantu ye ebirooto bye alowooza nti abirina naye nga kwe kugwa kwe omwagalwa kigasa ki okuŋŋaanya obugagga naye n'ofiirwa omwoyo gwo kigasa ki okwenyigira mu nsonga ezimu ne zikutwala ebiseera naye nga tosobodde kutereeza emmeeme eyo kyesaba emmeeme eyo kyekulaga nti Kristo ye Mukama era ye mununuzi waffe anaabanga naffe buli kiseera
anaateekerateekera ebiseera byaffe biri mu maaso. Sula ey'omukaaga ey'Amatayo atulaga okusaba, tuwe ekiseera ekyokusaba, atuyigiriza okusaba, ate era n'atusaba tutereke obugagga bwaffe mu ggulu, kubanga eyo teri nyenje zigenda kubirya. Ebirooto byaffe eby'okuzimba amayumba, eby'okwekuŋŋaanyirizaako ebitwetaaga obutaggwaawo, tubitereke eri Mukama. Okugwa kw'ebirooto, okusaanawo kw'ebirooto eri omufuzi w'ensi, kaakati tulaba kusaanawo. Twalabye mu ssuula eyayise ng'abo bonna bali basuubula naye nabo batandise okumwesega kubanga balaba nga waliwo okusaanawo okugenda gy'ali. Jangu osalewo leero okunywerera ku Mukama, nti kale omulabe ne bw'anaayingira mu by'obusuubuzi byonna, ne bw'anaayingira mu nkola zonna ez'obulamu bwa bulijjo, naye Kristo waali. Akaseera kajja kutuuka ng'oyo yenna yeetaba naye, kale naye agenda okusaanawo mu naye. Omwagalwa, olaba otya nga naawe osaaniddewo mu ekyo? Olaba otya nga ky'oteeseteese okukola wamu naye, ate gw'oteeseteese naye takyaliwo? Weesige Mukama. Waayo ekiseera, waayo obudde, teekateeka emmeeme eyo, omulokozi ali wamu naawe. Kaakano nno nkusaba mu kiseera kino tugenda okuwaayo okusaba kwaffe. Nannyini ggulu n'ensi Mukama akwate wamu ebirooto byaffe, atuteekereteekere ekiseera ekyo ekirungi kye tubadde twetaaga, kye tusuubira okuba nga tufunira wamu naye. Katusabe. Omwagalwa Katonda ayinza byonna, omutukuvu Katonda waffe, laba bye twenyigidemu Mukama bwe bisaanawo, kubanga gwe twesize wamu naye yatuwabya okutujja ku mulamwa. Mukama, laba bye neenyigiddemu nsenga omuntu, we bintwala okutuuka mu kusaanawo, ne biri emmeeme yange n'okulya obudde bwange bwe naalibadde mpa gy'oli. Kkiriza olongose nze omuddu wo omuzaanawo Mukama, enkyaleero saasira ku ebyo bye mpiseemu, nabuubuuka ne ŋŋenda ku ebyo bikola amagoba, nabuubuuka ne ŋŋenda mu kulimbalimba olw'enfuna yange. Naye jangu Mukama, otule mu nze, ogaziye ebirowoozo byange ku lw'obutuukirivu bwo, okozese ebirabo byange bye wampa Mukama, bikole nga bwe weetaaga nkole. Katonda wange, kwata ku mirimu gy'emikono gyange, Katonda wange gikuweereze. Kwata ku ebyo ebirooto byange okubanga tebisaanawo ku myoyo emibi, wabula binywezebwe mu Kristo gwe Mukama wange. Kwata ku baganda bange, abaliraana bange abalwadde, ababakooye abazitobereddwa Mukama, obalaga omusana. Kozesa nze Kitange leero okuyisaamu ekitangaala kyo. Ku mirimu gye basuubira okungoba, Mukama balabe nga bakugoba ggwe, kubanga ggwe wasunga mu nze. Ebyo byonna bye ntaddeko omukono gwange, ebirime byange binadda ku mulimu gye nkola
Mukama oyongere okulabisibwa mu nsi. Omulabire w'anaasemberera, Ayi Katonda wange, nga nina ggwe mu kisa kyo ekingi. Wulira okusaba kwange ekyaleero. Nyweza abasomi Mukama, tereeza ebidduka awamu nga birina abantu bo olw'obubenje n'obukulembeze obulungi. Kuuma Mukama emikutu gyaffe kw'oyisa obubaka bwo wamu n'abaweereza abaffe. Tukusaba kuyita mu Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ensulo ey'enkya ku Firibyeni bulijjo ku ssaawa 11:30. Omuweerezaawo Sigadde Kaggwa John kuva Kawempe District mu Ntabire ya Kawempe Hill. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.